Lop Joero Ssenyonyi bisekezi asekeredde abo abaleese etteeka mu parliament Mbu Bamugobe era Mbu balonde belondedde leader of opposition abakubi akakule n'abaseka n'abagamba nti leero nno bano bakemekerera emmeme bagenda kwabika emitima baffe tubaziike kubanga nze sigenda kusirika sigenda kubivaako speaker yabawaga nga bagamba mu muntu aseeko ankutte nnyo waluma buli kadde ankwatako nti nno ndi mubbi wansimbizamu wa musolo. For our colleagues not to be bothered about certain critical things, whether it be corruption, poor service delivery, bad governance and so on, but for him and a few others the biggest challenge our country is having is the leader of the opposition and how he gets to be in office. So that clearly shows you that these issues are not of concern. This person who is talking about them, this Ssenyonyi, is talking about corruption, bad governance, poor service delivery, and so on. This person is the problem. We need to see how we fix him. And clearly, he's having those who are aiding him. There are people that were not happy that Joel Ssenyonyi became leader of the opposition. They continue to be unhappy. And that's not expected. Maybe they thought it would have been there. Maybe it should have remained for a bit longer and that kind of thing. I feel sorry for them. I hope they will not fall sick because really leadership comes from God. But even more importantly, Joel Ssenyonyi is not meant to be leader of opposition forever. No. I'm here in this office. I was not the first in this office, and I'm not going to be the last in this office. But what's important is, while I am in this office, I will execute my duty to the letter. I will keep the government in check. I'll not keep quiet about corruption in government, corruption in this building, parliament, issues of poor service delivery. I will not keep quiet. Now I know that those things are annoying people, and that's why they are moving very quickly to deal with Ssenyonyi. And we hear, by the way, which is even problematic against the law, that after they have passed this bill, they want it to take effect immediately. Ssenyonyi vacate office, so that now we get to hold elections and that kind of thing, which is against the principles of law because the law does not operate retrospectively. But that is the scheme, the clandestine scheme that some of these our colleagues do have. Nonetheless, like I've said, while I am in this office, I'll not shy away from executing my duty because that's why I'm here anyway. Oyo gwe bayita Joel Ssenyonyi bisekezi omukombako n'ogwa kati nno abali mu kaweefube ono Mathias Mpuuga Nsamba ne bannaabwe balina akabinja awo ke balimu ke banywedde nako ngira bafiirawo bagamba nedda Lop Joel atulemesezza Joel buli kitukwatako nga atulabisa Joel atulemesezza okweyagalira mu nsimbi z'omusolo bujoze tubba ye Joel ajja balabisa tagenda kubalabisa ate tagenda kutiisibwa kino olaba kino bakikola tekina gye kiraga tewali kwate kigenda kuyita gwerindo ojja kulaba kye baaliko kuteeka fiya mu Joel mbagende yagalire speaker baga kuteeka justice Joel mu koona agenda afukamire speaker Anita Amongi bo kye baliko tekigenda kuyita guteeka waago abiri just baliko to intimidate Joel Ssenyonyi agenda afukamire banange bansonyiwe sadda mugendera ku byakyagulanye na by'abantu kati njagendera ku bibyo kyonaakobanga kyenaakobanga speaker bambi ndekera akafo kange ebyo bibaliko naye bya kiwumba tutu ono Joel twafuna mu benje tasaaga munaye tulina bannaffe abakemettererwa emmeme olw'okuba nti Joel Ssenyonyi yafuuka leader of opposition era kibaluma nnyo bambi tubasabire bannaffe abo tebabika emitima kubaira nga bwe ŋŋambye nti yalimba bannayuganda kuba nakuwafera bwe yagamba nti kakati nedda etteeka lyange lino lyendeeta terikwata just ku leader of opposition twagala nti deputy speaker naye alondebwe nga ava mu opposition akalulu kaba kawedde anaabira namba 2 atule mu parliament nga leader of opposition n'ebirala naye bw'osoma biiru ye tebiri mu biiru yonna ekwata ku leader of opposition. So yawuddiisa abantu kubanga banne abamutuma okukola ekintu kino tageti yaabwe yali Ssenyonyi, naye nga bwe ŋŋambye nti nze sijja kusirika okwogera ku nsonga ze mbadde njogerako okuziremerako paka
era akaseera konna ke ndi mu ofiisi eno nja kusigala nga nnemeddeko ku nsonga ze. Munnaye tulina bannaffe abakemettererwa emmeeme olw'okuba nti Joel Ssenyonyi yafuuka leader of opposition era kibaluma nnyo bambi. Tubasabire bannaffe abo tebaabika emitima kuba era nga bwe ŋŋambye nti yalimba bannayuganda kuba nakuwafera bwe yagamba nti kakati nedda etteeka lyange lino lyendeeta terikwata just ku leader of opposition. Twagala nti deputy speaker naye alondebwe ng'ava mu opposition, akalulu kaba kawedde anaabira namba 2 atule mu parliament nga leader of opposition n'ebirala. Naye bw'osoma biiru ye tebiri mu biiru yonna ekwata ku leader of opposition. So yawuddiisa abantu kubanga banne abaamutuma okukola ekintu kino tageti yaabwe yali Ssenyonyi. Naye nga bwe ŋŋambye nti nze sijja kusirika okwogera ku nsonga ze mbadde njogerako okuziremerako paka era akaseera konna ke ndi mu ofiisi eno nja kusigala nga nnemeddeko ku nsonga ze. Tweyanziza Lop Joel Ssenyonyi bisekezi ndowooza ensonga zibaga olaba General Museveni kyakola e Kampala bannayuganda ne balonda ng'omuntu ne namugyako obuyinza n'abwa executive director gwe balonze nga meya n'aba nga talina buyinza n'akamu. General Museveni byagala byanyumirwa yanyumirwa abeere nga buli kifo yakikulembera ye gwe mulamwa gwe era ne bano balumu bampuuga abasegona abo abali mu kagurupu ako General Museveni era yabatumye ayagala n'otwo otuyinza singa aba akyali wano atweddize kuba yali yeeterawo oludda oluvuganya nga bali abicappere tebafaayo amagulu bakasuka eri mu bbanga ne banywa ne batamirukana. Naye okuva omwana Kyagulanyi lwe yajja n'alabisa mpuuga baba bamanyi balina kukozesa etteeke basule ekibiina kya National Platform. Kyagulanyi nga mugezi kati amagezi g'okubanga mangi ababuzizza embiibya buli kye bakola ababuuka ate n'abatomeza n'akibatomeza ne bakigwamu ne bavulubana. Kati bamugjeeko batya otuyinza otwo nga situnnatuuka wali bwe tuukira 2026 biyinza okuba ebirala. Kati baagala bamugjeeko otuyinza mbu afeebe ate kino tebakikola just lwekyo kyokka wabula n'okudemoralizinga bannayuganda bakatulondera kitumala budde okitegeera bannayuganda baleme genda kulonda gwe wenna ali wano gamba abantu tugende tulonde. Bino babikola kumalamu bannayuganda maanyi balonda abantu batono General Museveni asigere nga kyakulembera wano babuli abantu banayifuna bbiri tugende tulonde General Museveni aba agenze kati kyalina okukirwanyisa nga akola buli kimu okulaba nga bannayuganda baggwamu amaanyi g'okulonda babeerawo nga tebakyabisa nze sijja nagenda ndabeera Museveni agenda kuyitamu okitegedde bo basigala bakyagenda mu maaso n'ekintu kyabwe. Naye tulina kuba bagezi kugamba bannayuganda nti bannaye obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tulwanirira eggwanga lyaffe nga gye bagamba twali kusirika twali kudda mabega tunosigala nga tusonga mbere. For our colleague not to be bothered about certain critical things, whether it be corruption, poor service delivery, bad governance and so on, but for him and a few others the biggest challenge our country is having is the leader of the opposition and how he gets to be in office. So that clearly shows you that these issues are not of concern. This person who is talking about them, this Ssenyonyi, is talking about corruption, bad governance, poor service delivery, and so on. This person is the problem. We need to see how we fix him. And clearly, he's having those who are aiding him. There are people that were not happy that Joel Ssenyonyi became leader of the opposition. They continue to be unhappy. And that's not expected. Maybe they thought it would have been there. Maybe it should have remained for a bit longer and that kind of thing. I feel sorry for them. I hope they will not fall sick because really leadership comes from God. But even more importantly, Joel Ssenyonyi is not meant to be leader of opposition forever. No. I'm here in this office. I was not the first in this office. And I'm not going to be the last in this office. But what's important is, while I am in this office, I will execute my duty to the letter. I will keep the government in check.
I'll not keep quiet about corruption in government, corruption in this building, parliament, issues of poor service delivery. I will not keep quiet. Now I know that those things are annoying people, and that's why they are moving very quickly to deal with Ssenyonyi. And we hear, by the way, which is even problematic against the law, that after they have passed this bill, they want it to take effect immediately. Ssenyonyi vacate office, so that now we get to hold elections and that kind of thing, which is against the principles of law, because the law does not operate retrospectively. But that is the scheme, the clandestine scheme that some of these our colleagues do have. Nonetheless, like I've said, while I am in this office, I'll not shy away from executing my duty, because that's why I'm here anyway. Tweyanziza omwana Chowelo twesimye nnyo twakufuna nnyo nnyo kale ebigambo bya Lop Joel Ssenyonyi bisekezi nga tugamba nti wali kugwamu ssuubi bano baagala kutumenya mitima yesu tujja kumenyeka mitima tunosigala nga tulemezaamu paka nga gavumenti gino Museveni tujja ennume y'ekigo ate nga very soon mugenda kulaba ku kigo kiri Namalere zindula omukama bankuumire tujja kuba tuddamu bataayi mweraba.